Unakurencha bayinza okujjamu leader of opposition Joel Ssenyonyi mu race yo member parliament onakurencha olukolwo Anita Amongi yalukulidde so ekitiibwa Joel Ssenyonyi encha bayinza okujja mu race ekintu kino akitaddemu mutu ya Anita Amongi nga abakingidwa Salimu Sale abakingidwa Muhoozi ne chairman wakati byokulonda Simon Mugenyi byabakama kino bagenda kibesinga nga basinziira ku agreement gye bakkiriziganye ne Museveni kyovula Anita Amongi alemedde campaign z'omulundi guno 1 yawo Museveni assurance tugenda kukola kye twagala at least Kyagulanyi afuna 40% win in Buganda not 100% as it was in the last elections. So ekibakkiziganya nakyo namugamba leave everything to me Rohando oyali Anita Amongi ensonga lwaki alemedde mu campaign zino zonna. So onakurencha don't be surprised nga Electoral Commission nominating nze Joel Ssenyonyi according to the agreement between Salimu Sale, Muhoozi Kainerugaba, Speaker Anita Amongi, Museveni and Simon Mugenyi byabakama. And the other MPs in Uganda, they will follow the same trend which is set by Electoral Commission and the state mafias to denominate NOP candidates in Uganda. But naye ulira wandikole ekintu okulumya omuntu ate n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Ngenda basaba mwenna enkya ne bajjamu Joel Ssenyonyi kuba ne wekitiibwa Mulyannyama naye kwali ku lisiti bagenda okujjamu. Nkiddamu n'owekitiibwa Mulyannyama naye kwali ku lisiti gye bagenda okujjamu. Ne ngenda basaba ne babajjamu bonna ba MOP. Our main focus is protestive vote. Kubanga president atugamba nti bw'amala okuwangula bw'ati ekyokukola akimanyi bulungi nnyo ku parliament ya Uganda eyo. Ekikola kye bagenda okukola enkya ne kibadde bakola kikuwa obuvumu n'amaanyi okunyiigira mu kabox ne ku protestive vote. Togwamu maanyi, saagala ogwemu maanyi. Omanyi bulijjo tubasomesa abantu bano nti abantu bano si bannansi. Wali owuliddeko wantu wonna Simon Mugenyi bakama eyeyita omunyolo beyita omutolo beyita omunyankole ng'ayogera olunyankole luna no. Era ayogera Oluganda lumenyefu kubanga baleeta muleete. Kati kino jala kibagamba mukitegere bulungi togeza n'ogwamu amaanyi. In fact kijje kunze kino kikwongere maanyi na bukambwe. Kino kikwongere maanyi na bukambwe. Lwaki kino ekikolwa tekiraga amaanyi ga Museveni. Kino ekikolwa tekiraga bwetwaze bw'akakiiko bya kulonda. Kino ekikolwa tekiraga amaanyi ga NRM, kiraga bunafu bwa NRM mu myaka 4 gye badde mu buyinza. Nti nafu nnyo tesobola kulinda kuvuganya na muntu yenna. Kino ekikolwa kikulage bunafu bwa NRM tekyalinda yamazaawo dda. Yensonga lwaki bakozesa ebintu by'ekiyaaye okutandika okukyankanya okulonda. Mukitegedde bulungi nnyo. So saagala muntu yenna enkyakaabe simayeba mu no. Stay strong. Ekyo kikuwa nti olunaku lwemugenda okusituka teriyo mbu simanyi excuse me I'm very sorry. No. Chikuwa bwimanyi. The only answer we have is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remember, twalwana akalulu akawedde ne tufuna member parliament almost 1,200. Museveni n'abasaza mbona n'atuwaka 5,600. Ompulira bulungi nnyo. N'olwaleero kye bagenda okukola naye njala kubuuza gwagenda okukaaba ennyo agamba nti tumazeemu amaanyi. Parliament eyo ng'oggyeko Ssenyonyi oba ne Zaake ne Lutamaguzi ani omulala akukoledde era alina kyakuyambye taliiwo. Kitegeeza focus ku presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kikuwa amaanyi kikulaga nti Museveni takyalina era kikuwa obuvunaanyizibwa obukulaga nti NRM doesn't exist anywhere. Chikulage buli kimu focus ku president.
Chikulaga obutiitizo bw'amaanyi NRM bwerina n'obutagoberera mateeka obuli mu Uganda. So ekyo tekikujjaamu, tekikutiisatiisa, focus ku president. Kyenjagadde okusooka okuyisaawo awo ballot paper ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Olubereberye 2026 tugenda kulonda. Mukitegedde bulungi nnyo. So saagala nnyo mbeera nga mutidde simira mujjemu no. Abantu bano in fact bantu amba survivinze kutuuka kati bandibadde babattadda, uyu mukazi yattadde abantu abamu. So don't be surprised. Ekyo kyo mukireke. Power belongs to people. Buli omu kikole time egenda kujja nga butiitiizi bwabwe tebukyalina kyebukola. Awo tuvuddewo security tiziwedde. Joel Ssenyonyi kituufu asinga bisigala nga webiri basinga mbadde mumbuuza nnyo ku nsonga eno. Ayinza ne bannabalala 7 bayinza okubawanduukula mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Nakawa Division West. Kubanga bo bawandiika Nakawa West, tebawandiika Nakawa Division West. Manye ebintu ebyo byanjawulo. Omwami gwe bayita Ivan Bwowe, ngenda bawa story eno yonna. Omwami gwe bayita Ivan Bwowe yavaayo najja neyesimbawo ku kifo ekyo. Mukujjuzaamu wali eri nga banominatinga banna abalala bawandiika Nakawa West, ye n'awandiika Nakawa Division West. Kubanga lyerinnya eriri gazetted. Ngenda babulira gazeti kyeki era ekola biki. Banna abalala ne bawandiika mu ebuto. Nadde ndabaho ne Bomunyagwa naye ayinayo candidate kwabo 7 abalala ng'oggyeko Ivan Bwowe. Bamuyita Miles Rwamiti Aboli. Ng'agamba nti yamubuuza bye yawandiika namuga yawandiika Nakawa West. Namugamba nti onzise omusajja afunye omukisa atumaliriza. Namugamba nti nali ngenda kuwandikawo Nakawa Division West. Naye omwana gwe nali naye nga ne otawandikawo division tekina nnyo gunte tebakifaako ekyo wandikawo Nakawa West. Munyagwa is a lawyer. Amateeka agamanyi. Now kati kansoke nkwe ku byafaayo by'omwami ono Ivan Bwowe. Ivan Bwowe abantu abasinga balaba mupya. Naye si musajja mwangu nze namuwulirako. Ivan Bwowe is a former Guilty President, Makerere Guilty President. Ye yali president we Makerere ow'ekinaana 80th Makerere Guilty President. Ye yakola record wakati nga Makerere zeemu ebibiina nga abantu ba Guilty President oba ba contestants besimbirawo mu bibiina. Ono Bwowe ye yasooka okuwangula ekifo kya Makerere Guilty President ng'ali independent. Abadde nnyo staunch Democratic Party member, wabula Democratic Party we yafuna mu bino ebizibu by'okucyankalanya n'akrossinga n'agenda mu PFF. Era n'okwesimba waawo yafunamu obuzibu ne Democratic Party kadi ne bagiwa omulala n'ajja independent yalina amaanyi. Musajja ali voko nnyo, mwogezi nnyo. Era we yabeera Guilty President awo ebintu bingi nnyo bye yakola ng'omuli okulwanirira tuition w'abaana. Yafunako meeting ne President Museveni nga bateesa ku tuition wa lecturers. Si musajja mwangu n'akamu Bwowe. Bwowe nno golaba advocate wa High Court asobola okuwoleza mu High Court. Era nalabye Ssenyonyi amujeregerera mu ngeri y'amateeka. Naye ate Ssenyonyi tasaana kuwoleza mu High Court. Actually, Ssenyonyi talina muntu gwe yali awolerezaako. I doubt whether Ssenyonyi yakola ne LDC. I don't know. Naye Bwowe is an advocate of the High Court asaana okuwoleza mu High Court. Bwowe si mpa mu by'obufuzi. Ono akolera mu Kiwanuka Akanyango and Company Advocates. Si mupya mu by'obufuzi Bwowe golaba Ivan. Yali yesimbyewo ko Erakai Mulakai district eyo constituency bagiyita Buyamba. Actually gaye yamuwangula bamuyita Amos Mandela. Amos Mandela ono yatoba ne Ivan Bwowe kubanga Bwowe yagenda na challenginga winiye mu High Court. Ng'agamba nti ono amanya ge yakozesa sige emanya agali ku biwandiiko bye by'obuyigirize n'ebiwandiiko ebirala. Ng'agamba wano yayita Amos Mandela so nga ate ku biwandiiko bye ebirala kuliko Amos Nandera. Guno omusango ngujjukire mabegako tegwali nnyo voko nnyo nazzeemu kugujjukira kati nga musomyeko. Naye yawere nemba ne Amos Mandela oyo Katonda amusuuza ekifo. Naye actually n'agamba n'ogamba nti teyasoma teyayita
namuletese ebiwandiiko ne baddayo ku masomero gye yasomera biki bawere ennemba yeta kyabidudumu omusajja oyo mumanyi okakkana omusango gwamusinga kubanga yalema okuleta evidence emala kooti nemulagira aliyirire ne Amos Mandela yali amusinza omusango ogwo. Now kati bwe tugenda kucha ondoza mutegedde omusajja ali mu kuwera ennemba kale katu fronting essenyonyi kuba yasinza okwogera. Bwe tugenda ku kintu kya gazeti kyayogerako ngenda kuwa wano gazeti kye kitegeeza. Uganda Gazette typical oyinza okugamba nti mu lulimi olwangu ngoyinza okugamba nti obage yeringanga government newspaper eri ebeera ne formal and legal information esembayo. Eyo gazeti gyolaba abantu abaji publishing abe ba Uganda Publishing and Uganda Printing and Publishing Corporation bali wali ntebe UPPC beba gazeti kugamba kyechapa kya government ebintu byonna byonna ebiri formal and legal ebya government bibeera omu. Amanya katika nkuwa amanya nga agaba bakaba parliament ba minister amanya nga abakozi ba government aba public service ne civil service gasoka kuyitira omu mu results za elections ebifo nti oba vacancies nti oba ebifo mu government nti bagalo ba kifo kino bakyagalamu omukozi oba ebyo byonna byonna biyitira omu abakozi ba government bonna kyobola nti ombaka wa parliament ne wawangula kati ngenda ku ekyokulayirako nga nalukola mujjukira nalukola yawangula n'amala kumpi omwezi mulamba nga tanafulumira mu gazeti era mu parliament yayingiramu era bali muwanga Kivumbi ne Rope bali bateeka speaker kuninga nga bagabana enze gazette namufulumya omunyo mu mulondo abatanafulumira mu kyapa pachi bayite ekyapa kya government gazette Uganda Gazette abatamanyikiddwa ebyapa ebintu by'amataka demarcations ebyalo divisions municipalities cities amanya gabya matufu gabeera mu byapa ebyo kifuluma buli week kuba buli kaseera information ebe efuluma buli wiki bakifulumya omulundi gumu buli wiki bakifulumya omulundi gumu kakati eyo gibayita Uganda Gazette ebimu era kubibeeramu ebirala mbeeramu n'amateeka tewaliwo tteeka lyonna liyita nitagenda mu gazeti era bali batelinagenda mu gazeti terifuuka tteeka president ne wabeeranga ali sayininzeeko basooka kuliteeka mu gazeti kubanga ye wasobola okubeera reference gano gonna acts gowulira amateeka simanya UPDF Amendment Act simanya bikoze bitya Local Government Act simanya Parliamentary Elections Act Presidential Election Act zonna oluziyisa biiru nefuuka etteeka zisooka kubeera mu gazeti kati n'amanya g'ebifo ebyo nago gabeera mu gazeti gye bayita gazeti gemaanyi gaayo kati bw'okola mistake emu mu linnya n'olikyusa oba okyusiza nalabye Honorable Ssenyonyi ng'agamba mbu kiringa nga wonagamba mbu the President of the Republic of Uganda ne President of Uganda kati Republic eringa title gazeti nga title there's not gazette titles kati Republic of Uganda kiringa nga wonagamba Dr. Kalibala ne Kalibala bebamu okitegeera Dr. Kalibala naye ate Kalibala Godfrey ne Godfrey Kalibala atabo banjawulo kwegamba nti yesigamye ku kintu ekya Republic naye nga ekyo total kibeeranga wonagamba nti oba teacher gundi oba professor gundi newe kitabeera kasigala yoyo omuntu era ne mu gazeti tekikola nnyo makulu naye amannya gano actually zino name conspiracies kukyusa amannya mu 2017 waliwo omwami gwe bayita Taban Idi Amin mutabani wa Amin yakyusa amannya Taban Idi Amin n'awandiika Taban Amin Idi ne bamuwandukula ne bamugoba mu parliament nga bagamba nti amannya agakozesa interchangeably ne bw'olikyusa lino erisooka n'olizzeeno mu mateeko yaba muntu mulala amanya kati olaba eyo gazeti yefulumya ebintu nga pamiti yefulumya ebintu nga ebyapa ebintu bya government ebyo byolaba ebyo ebitali byangu bya kuforginga ebyo yefulumya zino slip zaffe eza UNEB simanya paslip ya P7 paslip zaki zifulumira mu UPPC ekola efulumya gazeti yefulumya n'ebyo kati amanya gange genkozesa ku paslip ya P7 gemanya genyino kwesa ku documents endala zonna singa nkyuso yaba muntu mulala kati n'ebyo ebyalo webitowe bibeera Ssenyonyi ye kyatamanyi nti ye ekifo kye yasaba tekiriyo era singa bigenda webiti Electoral Commission mayite naba kwogera naye singa kigenda bwe Electoral Commission neeyimirira ku tteeka nga bwe lino okubeera nga bwe kirambikiddwa omanyi
omusango nga guno gubadde tegubangawo mu byafaayo bya Uganda ate electoral commission kisere bisinge manyi okuleka abantu bw'otajja kuloopa neuleka omuntu neyesimbawo nemulangira n'omulangira naye omuntu wabeera observant enough nga Ivan Bowe asobola okujja mu parliament ne bwewuunya so tewewuunya okuwulira nga Ssenyonyi teyesimbyewo mu kalulu Ivan Bowe ne bamuwa okuyitamu an opposite kisobokera ddala kubanga yabadde observant enough n'atunuuli n'amanyi obunafu bw'abakandidate bwe obuntu kootafaako bwe kati omuntu asobola okukakozesa n'akujja mu parliament